There will never be another radio. Abantu bangi abavuddeyo ne batendereza mwana mulenzi Mwoze Radio nga bwe yali munnangate omuyimbi omulungi eri ensi. Kakati nno ku mulundi guno Dr. Jose Chameleone naye ku media gy'abaddeko e Rwanda munnange naye avuddeyo n'ayogerako ku mwana mulenzi munnangate Mwoze Radio. Bye ngenda okubeera nga nkubuulira mu maaso awo kakasa nti no video gimpya like ku site n'okusubscribinga. Ate nga ne mwana mulenzi munnangate Palaso naye mulina mu maaso awo bye ngenda okubeera nga yayitiramuko. Kakati nno ntandise munnange wano n'akatambi kano aka Dr. Jose Chameleone. Jjukira nti nno mwana mulenzi ono yabadde nga yagenzeko munnangate Rwanda esayidi eno. Atendereza mwana mulenzi munnangate Mwoze Radio. Alinaawo munnange byabadde ayogerawo n'agamba nti no mu butuufu tewaliba muntu mulala nga Mwoze Radio, tewali muyimbi agenda kubeera nga Mwoze Radio. Goke mazima alina ekyokulabirako kaawo kyaleese okusinziira ku mboozi gy'abadde ayogeraawo n'aba media awo nga boogezako kulaba akatambi ako. Everybody knows Moses Radio is very talented. Sure. There will never be another radio. Period. You know, I'm a very good singer, I'm a very good storyteller, right, Beth? But Mose Radio had a different way he sees his own world. Even me, Mose Radio song, some of them I'm listening, I'm like, but no way. Mose Radio, a very good example of somebody watching us right there. If we're looking at this cap from this angle, so as we see different, Moses also used to see from a different side. We all see a cap. So we see like it's black, but Moses is That just was Moses. There's a song he said, that song passed me already agamba. Ndiokwagala wawulado lukukwatako tekiwona. Ogendera ddala ng'eyalwala kokolo kulembala. How do you think like that? That love is like a disease. When it catches you, it can't heal. You die slowly like somebody who kokolo chechi. I think it's polio. Kokolo is cancer. It's cancer. Mike, Polio or something like that. I think it's polio. Kokolo. Kokoro is like cancer, man. Ira kokolo abanga cancer. So how do you? How do you imagine like that? That love can kill you slowly, like how? he had his own world. Yeah. So he was different. May God rest his soul in peace. Missed him. That's why, ever since Mose passed away, there's not been another one, and there will never be. You missed him. I know. Is there any song he wrote for you? No, and yet I wrote for him. Sure. Byebyo nno munnange era nga bw'owulidde ate ku Dr. Jose Chameleone engeri gy'abadde munnange atenderezaamu mwana mulenzi munnange ate omugenzi Mwoze Radio. Kakati nno mwana mulenzi ono jjukira nti nno nkugambye akyali Rwanda era nga abaddeko mu kifo ekimu awo ne mwana mulenzi ono omuto Call Boy era nga boogezako kulaba. Kakati nno babadde mu kifo eky'amaanyi ennyo e Rwanda ekya entertainment era nga boogezako kulaba Kigali Universe wali wonna babadde nga gye bali eyo munnange nga batambulamuko nga boogezako kulaba akatambi ako. Byebyo nno munnange ate ebiri mu kutambula ku Dr. Jose Chameleone esayidi eyo. Nja kubanga nkuwa update yonna enaafaayo esayidi eyo. Kakati nno awo nvuddewo ngenze munnange ate ku muganda we Palaso. Mwana mulenzi ono tulabyeko ko wali obutambi obw'enjawulo abadde avuddeyo kaawo ng'ali mu kutesitingamuko ku zimu ennyimba ze zagenda okubeera ng'asumulula. Nalabyeko kaawo nti nno kaakana ku saati ne Tycoon obutambi abadde abutesitingamu kaawo munnange ku mukutu ogwa TikTok esayidi eyo. Kakati nno bibaddewo ebityo era nga wenguyidde katambi kano munnange abaddeko kaawo abadde ali mukola challenge ayamoke nga boogezako kulaba munnange ng'ali kubye kati kaawo engeri gy'abadde yeekolamuko ebintu. Akatambi kano kakuta omubabiro wali ku mukutu munnange ogwa TikTok nga boogezako okalaba.
ye mwana mulenzi nno munnangate omuyimbi Pallaso. Era nga bwenti bwenkoze gwe kasito subscribinga jukira nti no buli update yonna oba ogenda gifuna oba ofuna notification ku video empya gye tuba tutaddeyoko wano ku Jaminat UG. Ngenda kubeera nga nkomawo ate mu maaso eyo n'ebirala.